Right, nkwanirizaako nate bwe bali kwekuumira ku mayengo gano aga UG Update TV era nga okola kyamaanyi nnyo otweyungako omukwano gwange era gy'osinziirira weebale nnyo okubeera nga otuninze UG Update TV. Tubaagala nnyo abali emitala w'amayanja, abali mu diaspora, nammwe mukola ekintu ekyamaanyi nnyo okulaba nga mugoberera omukutu guno. Kakati tukimanyi bulungi nnyo mu ggwanga erya South Sudan embiranye eriwo conflicts ezigenda maaso wakati wa Vice President Riek Machar saako ne President Salva Kiir. Embiranye eno ng'ekyagenda maaso tukimanyira bulungi nnyo nti nno yagetinga viral era amawanga ne gabeera concerned nnyo naddala ng'eggwanga erya Uganda. Era Uganda yakwata amagye gaayo aga Uganda People's Defence Force ne gadeployinga mu kibuga Juba mu South Sudan okusobola okulaba nga batebenkeza emirembe n'okukuuma President Salva Kiir okusobola okulaba nga tatuusibwako bulabe saako n'okutaganya crashinga airport eri mu kibuga Juba. Gye gimu ku mirimu egyatwala ab'ekitongole kino ekya Uganda People's Defence okusobola okulaba nga batebenkeza emirembe eyo. Naye amawulire agaavuddeyo okwosa ennaku eziyise nga galaga nti nno Riek Machar alumiriza Yoweri Kaguta Museveni okubanga yalimu mu crash y'ennyonyi omwafiirwa January newankubadde soose egamba tennaba kubanga bavaayo nga bakireyiminga naye mwami Yoweri Kaguta Museveni n'amagye ga UPDF gagetinga involved mu crashing okwo. Kakati olutalo ne lugenda mu maaso nga lunyinyiitira. Kakati amawulire agavaayo galaga nti nno okuva ku information evudde mu kitongole ekya United Nations kiraga nti nno sofa bukyanga olutalo no lutandika abantu bibiri be baakabanga bafa be baakafiira mu lutalo luno bukyanga conflicts zino zitandika. Just teebereza obutakkanya wakati wa Vice President ne President bukyanga butandikawo bantu bibiri be baakafa. Ate kigambibwa abantu emitwalo 12 n'ekitundu be baakabanga babuzibwawo abamu tebamanyiddwako mayitire. Jjukira nti nno oluvannyuma lwa Yoweri Kaguta Museveni okukyala mu ggwanga eryo twalabanga ajje n'avuddeyo ng'alangiridde nga bataddewo sisitiimu empya nga buli muntu yenna ajjukira nti nno okwata emmundu mu ggwanga erya South Sudan kibadde kintu kya bulijjo era baataddewo etteeka ery'okuba nga buli muntu takkirizibwa ttambula na mmundu etali registered etalina biwandiiko kobeere wa poliisi kobeere wa magye kobeere ng'oli mu kitongole ekikuumaddembe. Emmundu eziri authorized zezo zokka ezirina ebiwandiiko era eziri registered okuggyako ng'emmundu ezo zitwaliddwa kola operation nga ziri ku duty we zikkirizibwa okubeera omuntu okubeera nayo nga terina biwandiiko. Naye process yatandika dda era baatandise dda oteekawo bu centers mu areas zonna nga buli kiisi munnaggwanga munnansi y'eggwanga erya South Sudan kimukakatako okubanga atwala ekyokulwanyisa kye eri ku registrar point asobole okubanga aregistaringa ekisi kye kisobole okubanga kimanyizibwa. Kino bagamba ekikolwa kino kibayambako kijja kubanga kibayambako okubanga bakuŋŋaanya emmundu zonna eziri mu bantu okusobola okulaba nga basobola okubanga bajjawo conflicts nga zino ezigenda mu maaso okubalukawo mu ggwanga erya South Sudan naddala Cold War eyaliwo oluvannyuma lw'emyaka 5. Jjukira nti nno kino kiva okubanga bannansi bonna balina ebisi kati temubeeramu kukkaanya so ate naddala ng'eggwanga teryagala kukulembeza demokrasiya. Kitegeeza ki? Amawanga nga gano agabeeramu ebisi kati nga olaba Amerika batuuze bakkirizibwa okubeera n'ebisi. Eggwanga lirina demokrasiya era nga ligikyosowaza nnyo. Kati eggwanga ng'erya South Sudan baabu eritasobola kukulembeza demokrasiya olaba nga kijja kibeerera kizibu nnyo okulaba ng'ekuuma bannansi abatereka emmundu emitwetwe waabwe ng'ate demokrasiya mu ggwanga waabwe tebamusoosowaza. Tension egenzi maaso n'okunkuluizinga oluvannyuma lwa attack okuva eyo mu Northern Eastern Upper Nile State nga nno kigali wakati wa babiri bano President Salva Kiir saako ne Riek Machar Vice President okubanga waliwo fragile power ezasharingibwa mu agreement ezakomekerezebwa mu myaka 5 emabega ezaaviirako civil war okubanga abantu emitwalo 4
be baafiirayo awo nga musana amagye ga Uganda aga UPDF nago tegasobola kubanga gakomezaawo ku butaka bakomyawo mirambo. Political instabilities egenda maaso mawanga ganga lino erya South Sudan okuva mu mwaka gwa 2021 eyongedde okubanga eteekawo obunkenke eriba observer saako n'ebitongole byonna ebigenda maaso n'okuoperatingibwa mu ggwanga erya South Sudan. Kati ate ng'ebyo bitadde ku bbali oba osanga luno olutalo lwandibadde lukomekkerezebwa naye olw'okubanga ate baagenda ne bakola ensobi ne badetaininga ne bakwata Vice President Riek Machar omwezi gumu mabega ne bamusibira mu nnyumba ne bamuteeka ku house arrest. Kana kino kyayongera kusajjula mbeera balowooza nti ne banamukwata kijja bayambako okubanga badissolvinga conflicts naye kyayongera kusajjula mbeera eri abakabinja kano eri mu Upper Nile State batandika kino kyalinga ekikumyemu obukumi omuliro embeera egende maaso n'okubanga esajjuka. Jjukira nti n'ebitongole byonna n'amawanga ag'ebunaayira gagenze mu maaso nga gakoowoola okuteebwa kwa Riek Machar asobole okubanga ateebwa basobole okulaba nga bakkakkanya embeera egenda mu maaso. Wabula yo gavumenti egamba yamuteekayo ku house arrest yamudetaininga for safety basobole omukuumira bye bamulabira nga bamuteekako eriiso ejjogi n'okukuuma obulamu bwe buleme kubeera nga busanjaga baleme kuteekawo koodiwo mu ggwanga erya South Sudan. Ate nga n'ekirala bagamba bamugamba nti nno olw'akaseera obuseera tagenda kubanga operatingirwa mirimu gye engeza Vice President mu ofiisi ye agenda kubanga agikakkalabiza mu ofiisi ewaka we bamudetainingidde. Kino nno kyongedde okubanga kiteekawo embeera era ebitongole bya human rights bigenda mu maaso n'okubanga biwookinga nga bigamba embeera yeeyongera bweyongezi era batiddemu kyandikomyawo koodiwo eyaliwo mu myaka 5 emabega. Oli ku Yugi Updates TV kosinzo obanga otuuliza bali kwekumira ku mayingo gano gwagala otweyongako nagambye kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kubanga osobola bulungi nnyo otwegattako. Mbagaliza olunaku olulungi abali mu diaspora mbalamusizzaako nnyo mwe bali kwekumira ku mayingo gano aga Yugi Updates TV. Mbagala nnyo mweraba.